Inside Story Uganda, real source of political updates. Kwata ku mukulu Kakwenza eyagenze mu ggwanga lya Germany nga mu kiseera kino gyali tugenda kutunula ku nsonga ya group eno egambibwa okuba nti no yabakikankane bagambibwa okuba nti no babadde mu musomo gw'ebyobufuzi eggaluga naye nga bayogedde ne bagamba nti no baali babatuma okugenda okulumba ekibuga wamu n'okutwala President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu State House. Kati ebigambo ebyo byonna mukulu Tamale bitugenda okubeera nga tukubaganyako naye ebirowoozo ku nsonga ezo zembanjulidde mu ddiiro wamu n'ensonga endala nnyingi era tujja kuzoogerako nga tuli ne mukulu Tamale. Sebo tusanyusa okulaba mukulu Tamale. Omanyi sebo ffe tubadde wano okumala ebbanga ddene ekyomukisa omulungi sebo ali ebweru w'ekisaawe alaba nnyo omupiira okusinga aguzannya emyaka gino 8 gye mmaze lwa gavumenti gyesanyuka nnyo. Olabye ebituli ebiri mu gavumenti yammwe ate nti waliwo ankubira essimu tewali akutawaanya alina gyekubangaanya gyekubago wantumyeyo abazungu bagamba nti wenda okusanga omukazi eyerese eka mu bbala noga nti fuluma omukufulumya oti omusajja akimu omukazi mu bbaala kasita bagamba nti eyo taata w'abaana n'abatamivu bamuyambako kasita abataata w'abaana n'omukazi mukima mu bbaala kasita bagamba nti oyo maama w'abaana abatamivu bakuyambako n'omuntu gwotalinako kakwata mujja otya mu bbaala abatamivu bakkuba azze kulya bulamu kakati oyinza okunkubeera esimu noga nti nva kwogera kiwantumye eki olugulamu zakozesa olina kyoteekamu tolina kyoteekamu kati guyugeranga bwolaba ensi bwetambula ndi ku mutwe gwange naye neewuunya ekintu kino tonda ayina engeri gyambikkulirako nendaba ebiri munda naye olunaku lwajjo nazukuga nalimu obutulo oluwummula nga kiki ekikubuza mukulu Tamale byange okwo nina abantu bendabako muntu meeting nensiraba nzera nnyo Museveni nensasira nnyo bannayuganda waayo nalabye omusajja ng'agamba bataddewo okunoonyereza ne bakezuula nga tebalina fyuca abali mu gavumenti kubanga okuva ku myaka nti okuva ku 10 bonna bakyawa gavumenti okutuukira ddala ku myaka 4 kaapo bagaye gavumenti okuva ku myaka 10 abazaliddwa mu myaka 10 ne bagamba gatunuulira Uganda efuuka cemetery bafiira bweru ffe ne tuziika mu kifo ky'okukola ki kyokulongoosa amalwaliro gaffe ne boogera ebintu bingi but these are people who are close to Museveni lwaki tebamuwa era bebalidde buli kamu kati banoonya kudduka. Omanyi mu ensobi gye mukola abantu ba bulijjo kyobula mu buli rigimu temufunamu teri rigimu mufuna yugafunamu bali bamala okwonoona kino ne bakola ki ne badduka kyobula nti lubaali yate ali feya toyekyesa oyingira bulukole n'ofunayo mirembe awakiri akusuula eddala yes kakati n'abalole nabo tebaali kukkiriza kyobala nti omusajja gwe nawe ekitiibwa bamuyita Beni Gulu. Beni Gulu yali musajja musamize era bamuziikanga musamize teyalokoka nti bano bonna boobuzizza okumala ebbanga gwolokoka boalekedde ki nawe genda nga nabo bwe bajja kubanga gwokkiriza bobabuzaabuzizza kati gavumenti zonna omuntu wabujja tafunamu katutunuulire eya independence eggwanga lyo lyali badde bulungi nnyo singa Beni Kiwanuka yali kulera awe wava ensobi naye Beni Kiwanuka yali alese omwaka gw'omulamba. Beni Kiwanuka yali house wa Muteesa yalekayo omwaka gwe gumu Muteesa bamawangangusa abazungu ne bawa ekiragiro ti omwana yenna asoma ku scholarship ya gavumenti kaavayo n'alabirira Muteesa nga scholarship bagisazaamu naddukayo wabula Kiwanuka yali atunze ettaka lye ng'aliguziza Muteesa yeri amutwala okusoma abaganda balina ennyumba yaabwe bagitanga Muteesa house
obono yagitundu ono ne golubinduze oba banna abamusooka eyo yo teriyo bagitunda ninawulira nti ate bagenda giddabiriza yawa olaba nnaku zino yali ejeeyo ekimotoka yali ejeeyo ekirozirose ekika atabaala obuganda bana omwana tawumula omwana atula butulizawo bwali naye baali bagambye mbu loisi bagenda giddabiriza mbwefuuka empya singa ebbanga lyamala nga afera yali olitunuliza kutereeza buganda leka nakantu kankano kahabo bwotakanywako kalimu kyayi kalimu si mwenge nakanywako olulini nkawulira kahabo kakiri yalinga emimiro kakati bakaita jani habo tea drink kali mu supermarket yomu naye tekalina kikundi tekalimu mwenge kakati beni wano yalekayo emyaka gye era abantu abajja okulaba nga muteesa beewuunya nga omuvuka wa university bwava muteesa kati ekibatabula kiki kigambibwa beni kiwano yawasa omukazi mulungi okusinga wa muteesa makisensi yali mukazi mulungi mulaalo mukyala mulaalo naye yali akulidde bwanda bwanda girls mubasista kyobola nti bano abaana be yabonoona ekyekyo bakagimu bonna abaana yabonoona kakati nga jere ku ssomero n'abooleza engoye ku lw'omukaga najja mugundi ku secondary school nayoza engoye z'abaana nga abaana sibebeeyoleza kyobola yabonoona ekyekyo kakati bakugamba ekyaleeta obuzibu muteesa yalina enkola ey'okujooga abantu ng'akugamba olina omukazi mulungi najjeewo nagamba ongulira omwenge olwagobyemu yasigale ku mukyala era aliwo omusajja ali ntebe naye ndaba abantu be nga beeraga omusajja yali ntebe yali ntebe nenjogera abantu be obuganda bugugumuka the man staged the one man's demonstration in 66 in support of Obote. Ekifaananyi kiina muzeyi yakandaga mukampala lwamuteesa kugenda nga kumujogera ku mukazi we ono muliira yayogera ekigambo mu lukiiko nti muteesa endagaano ya 5 emugyeko obuyinza it was true yali apudde mu byobufuzi nga fuuse constitutional monarch tandika okulonda katikkiro tandika okulonda olukiiko lwa buganda olukiiko lwa buganda lwalimu abaka 83 nga nkaaga balonde butereevu nga bakabaka abayama bamasaza 20 luno si lukiiko luno lwa ssaabasajja ogenda n'obawulira mbu katikkiro talondebwa ani atalondebwa balonanga katikkiro okuva ono si katikkiro ono eidi wa kabaka mayiga eidi wa kabaka tetulondanga katikkiro tetulina lukiiko bino bibye kakati kyobola bamukwatidde bakola ekyefaananyiriza mayanja kyavudde abakwatirayo ti bano tebalina buyinza bwakiramuzi buganda land board terina buyinza bwakiramuzi beyaguza bonna potea lwaki yaddira erinnya lya buganda land board eryali mu constitution neribatiza omuki ekitaliyo naye kyekubuuza boodira ekigaali nokiteekako namba puleti za motoka ne bwekinywera amafuta kitambula kiwala imali kyeyakola emengo olukiiko si lweru egundi buganda land board siyeyo katikkiro siyeyo naye bafunamu ssente kasi babba andi kakati bibasese bibanemeredde kati omukazi agenda naddira natya nazaala we nti mukadde kakati najja yesiba tawulo nawandula amalusu naye nazaala we akulinda emyezi 2 mwenda nategera nti olimba oli mukadde ate anyiiga nnyo okusinga atamulimbye namunoonyeza eddagala kati buli wamu wonna buganda land board we yatunda kiwala bimala dduka buddusa agenda kusasula ebizimbe byonna byebakyogamba nti nno bebaguza banatabuka ate banazibuuza ni pote yani yaziri kiwale bimale namugaa kiwale bimale tojja kufa yadde nakajoko mu nyumba zibugamba abaganda batya amalusu batya amaziga naye anti yafunamu yazimba amasomero bikyaddayo bano bonna kati basasiza ebyapa balumbaani kiwale bimale ejja kufa nga tannafa bajja kuti otiye kabaka lwamulumba sabasajja yatunda ono olyoka omulobe sabasajja tateekanga mukono mu kutunda ttaka lyonna
timuteeso olw'obujozi yagamba Kiwanuka tumakomakiza ensi yewange oba Kiwanuka oli mukwano gwange Ben nakuba Muteesa empisi ate yali wa Ssematalo tumanyiranga mukazi wange. This is where the trouble eyatuusa Buganda weeri n'eggwanga lino mukazi ofesumolo mata. Kati abantu ba bulijjo balaba Mengo yegasse n'Obote basuule Ben, they don't know wawe kyava era kyokkola tetulina kye twafunamu. It was a marriage of convenience. Obote omusajja yeeweranga lunye nti bwe ndikwata obuyinza nja kuba obwakabaka bwa Buganda yekyogeranga butereevu ne Muteesa mu kitabo kyakyogera ti naye bwe twamutunuuliranga nga tulowooza ayogera byabufuzi bwe twatulenga bannekyoni n'abalala nga bo batukyawa nnyo okukola ki okutusinga ne bagamba nti Nekyoni bwe baali balonda Muteesa obwa pulezidenti Nekyoni yagaana yagamba muleese erinnya limusisobola kulonda musajja ono kazanyirizi boy siyinza mulonda muhansad kakati awo nekivaawo. Amini bw'awamba Obote ani yakuba twekobe yali Idi Amini yaduubira amagye agakuba olubiri kituufu. Laba Idi Amini bwajja nga baawukanye n'Obote tebaawukanidde kintu tebazaawo Bwakabaka oba Idi Amini bwajja n'aleeta enjole Ssekabaka Muteesa kakasa n'Obote yali akkiriza bagireeki ne bano baganda Obote gundi Ben yagenda Obote n'amugamba enjole ya Ssekabaka Muteesa ekomewo. Muteesa nakkiriza nagagikomyewo ye Ben ng'ayagala ti enjole bw'ekomawo Abaganda ne bagirabako. There will be an uprising. Ben yali ategesa abantu Obote nga bakakasiza nti yafudde yeki yali ayagala kubanga baali tebamanyi nti yafa. Anti bwayimba obusajja obwali bugezi nnyo bwe balangirira nti Ssekabaka Muteesa akisizza omukono akasajja ne kavaayo zogedde gyali Naluwema alaba endege bwe zoogera zogedde gyali Naluwema nti bawema Obote naye bwe bakubye ensaasi gyali mumu basudde ensimbi Muteesa bwagamba Obote bwagamba nti enjole mugikomyewo ne Ben nandi enjole mugikomyewo wane yagenda okuzika yali kalina ali nsoboka ab'amadiini amalala tebagenda bakusa ewaali baali battakira ekyabwe nti gyali nga bo bagumidde ku baga nedda kakati ye Obote yali ayagala enjole Ssekabaka Muteesa bagikomyewo as Ben said. Ben yali apangisiza n'ennyonyi ereeta omulambo naye nga Ben yamanyi nti Abaganda olulaba ku njolo eyo bayiika mu kibuga. Kakati Obote ye ng'amanyi bayiika mu kibuga bwe nabakuba luli oba nabakuba mu 66 naye kakati mu 69 sibakube bayina emundu what is the equation. Abaami ba Kabaka bonna bagenda ne bakola mu gavumenti y'Obote all Kabakazi chiefs after 1966. The all Kabakazi chiefs went and served the Obote's government as civil servants. Ne Kisekka yagamba Kisekka mu 69 yayingira UPC misanato. A wise man changes, a fool will never. Kisekka mu 71 balumba ebintu bye awettemanga. Amini nga tabuse. Obote agudde. Amini lwe yajja abantu baabo balumba ebintu byakatugundi andi nga muna UPC Kisekka muna UPC ne bali ennyama minisita wa Kabaka bamunyigira nnyo abantu kati Kisekka ne bagenda balumba ebuwe batyawo n'omusajja nga bamuyita Kasajja mu 71 ewa Kisekka bakuba ebintu ebyo byonna ne batyawo n'ente ze ne bazirya kuyingira UPC kubeewanirako kakati Amini akumyawo enjoli ya Ssekabaka Muteesa naye nga n'abakkiriza bateekeko ki n'okubikka akabogo bagumayanya bani but the moment Amini consolidated himself Mutebi yali amusalidde wano yamuyita n'amugamba Obwakabaka tebukyadda oyagala kuyingira amagye gayingire oba dayosomi consultatinewa naye bino tubyepankirako Abakiga ne bafulumya ekiwandiiko kyabwe ne bagamba tuwagirira ddala Idi Amini Obwakabaka tebukomangawo. Abakiga ngendo soma kati bakira the 100 days of Idi Amini ekiwandiiko ky'Abakiga mu ekiri kakati otegedde nti naawe abantu beebereka Amini bwe batamanyi kyagiridde nti the battle was not over Buganda
the battle was between Obote and Amin. Mu 66 the battle was between Obote and Grace Ibingira. Bali sibalwanira ekifo mu UPC before byabo. But Uganda ended up paying the bill. Manya Baganda bo babaleta ne balwana. Nenga tebalwanira tebakimanyi. Kakati nkugamba ne tutambula. When we came Mugundi Ngamini mu 79 ne baleta lule. Ne baganda lule ye muntu gwe abazungu gwe bali bagala afuge Uganda. Naye lule ne bamwe no minister of commerce yazimba ebizimbe bye biri mu park. Bizimbe bye bikaline bitagwa. Bino ebizimbe biri manju awo ne president bamusalyangawo enviiri. As minister of commerce yabizimba. Kati lule abazungu bamugamba genda e Butambala okubeyo lale omuntu yenna asoka waabo nafuna yemikisa obani yali abu neera obusajja bwa episo bwaliyo nga bwakabi bwatta kiteewa kabaka eka yatta kiteewa Kamulege Sheikh Kamulege bali bamuyita lutali nga bamuttira kyati UPC yali wa UPC tetumanyi UPC yatabuka ne kabaka nga bagamba nti bawere kabaka yekka Paulo Mwanga bateekawo UPC Buganda Mwanga giteekawo gwakubiri ne basumulula embooko mu Buganda wali kabaka yekka yakuba abantu bali abasajja ba kabaka kabayine fujjo bayine fujjo nga Muteesa bw'aba ayina gy'alaga ng'aligendayo lwa mukaaga embuutu zitandika okuvuga ku mmandi naye nga mu kitundu omwe temukyali wa Dipino bonna bamaze okwamuka ekitundu bagendanga ne banoga obusiisi mu mwanyi obusegisege bamukanyika mu nkuŋŋaano za DP nga basajja abakabaka ekabaama Obote kuba ekintu ekyo kitabwa kuzanya yali provokiti yatambulanga ne Muteesa emikeeka ne bagijja Muteesa olwayitangawo anti yeye president prime minister anti alambula tokulinyako Obote nabeera humiliated naga nti kusajja buno bwamujoga nnyo ntweko bukolamu omulimu bwagamba Obote tazaala embuzi yamutomera nga alunda embuzi mbw abaana badeko nekyono ate bwe bava buli bagamba Obote yabala nti yawasa Miria bamutuuza mu ddwaliro kati nga byombi obusajja obwo bukola ebintu nga byombi bituufu bicontradictingibwa tazaala ate bamutuuza mu ddwaliro ng'ali mu mbeera mbi obusajja obuyina enkola gye bukolamu ebintu notategeera nedda bagezi nnyo nze neewunya enkola gye bagijja nakati yekola kakati lule bwagendayo e Butambala yasangayo obukuta amajja amavundu wakyuka mu ddiini oli mu lutadi lule yasanga obusajja obwefudda abasiraamu nga bali makanzu gaabwe batwala lule emisinde abazungu yakyukira ebuddu nafuuka mu kristaayo kati abazungu ne bagamba ono kwe bakobye newaabwe anaasobola eggwanga kati lule yete yabaddako kuba muyigirize kati Obote bwategeera nti ewaabwe wa lule bamuleese talinnya Obote yali mwogezi mulungi nnyo mulekeko tobalambaga nti ebyobufuzi mukisa omuntu yamala kufa Obote nagira mu by-election kituufu yava Kenya kakati Obote ategeera nti lule bamufuumudde emisiri ye n'ategeka embaga lule yanyiiga ne banne be yali agenze nabo e Butambala obusajja bulukazi bwe bumuleeta emisiri bwe bakomawo ewete yabakola bula yatta akantu talina kyeyabawa kakati Obote bwategeera n'agenda mu Alitamiira baala bali gita Alitamiira eri wano ku Benjamin Street so waliwo ne ofiisi za Butota wakko n'agula omwenge n'enkoko n'agabula ne bagamba nti omudogola akabula asinga ne lule ate obuyinza Obote yabujja kuki chicken and beer ye yagabula omudogola agabula lule teyagabula lule bamuleeta emisinde nga talina wagabulira kakati the problem babinayisa Paulo nga baani bonna byali bizibu byabwe byaddi nti Paulo Muwanga n'ebinayisa balwanira omukazi mmere enkata yaleeta obuzibu Muwanga amwagala n'ebinayisa
Mwanga najjako binayiza. Do you believe ebintu ebivako problems biba bitono nnyo. Ebintu ebiyuyensi tebiba binene nnyo. Eryo limere enkata lyaliwo edda myaka gy'enkaaga. Kakati Kamya Agustino bw'ayingira ebyo ebya resistance bano mudaali gwe bamuwa gwe batamanyi. Kamya yali mufere nga mukubi wangato. Kakati n'agamba nti temugula mu bayindi. Kati ng'ate yalina kontakiti mu bayindi abijjayo ekiro. Yena abitunda n'akola sente. Era Kamya bamutta Amini yamutya ku mini price awo ng'alimbye abayindi nti mumpe sente Amini abongezeyo ennaku. Ekyenda ne bazimute. Kamya bamujja ku mini price. Ne bazimutega? Abasajja bamini ne bazimutega? Yes. Abazinonyeyo ne bamukwatira. Kati Kamya erino likazi limere enkata bwe limutegeera nti yakoze eki. Omusajja yali akube engatto. Nti yalidde sente. Okutuuka ku level ng'ezi nnyo. Bano abakuba amasimu wano baki. Abamanyi nnyo baki. Obaka nakangeegenyi. Nalwiso yakagula emmotoka empya. Kungeegenyi. Kati kongerako ekivali. Kakati nkubuulira nti ebyo byonna bituuze tubeera nabyo. Disagreement. Tina bano osanga Museveni teyaligenze na mu nsiko. Naye Museveni eyali vice president wa Uganda bamukwatira ekawempe ne mukazi we n'omwana we. Balitaininga emmotoka ye. Ya Museveni. Abafulunasa be bajja ne bamugjawo. So you might have been a ferret